wasuze otya nno ssebo wasuze otya nno nnyabo mukulu Jennifer kuba nti mukedde bwana ng'emukono kulikayo nnyo na wano Mbale waliyo abagenda okuba nti abalimi b'emmwanyi bagenda kubanga boogeragamu ne bannamawulire okulaga positioni yaabwe ku mbeera y'emmwanyi eri mu ggwanga naye nga sinaba kubatuusaako sinagenda nnyo mu maaso wano ndinawo omukulu omu kubakulira ababooda mu Mbale agenda kubanga atubuulira embeera y'ababoodaboda nga waliwo obukodyo obupya obuze obw'okubba booda naddala okusima amayumba nga mwebali mu nju beebase ne babaggyako piki zaabwe era nga n'obukodyo obulala nabwo obuze obw'okuba nti babbibwa piki zaabwe mu ngeri etaliimu oba endala. Mukulu amanya Mpitwa Bwayo Muhammad ndi vice chairman awa boda mu Mbale City Mbale district era tukyakuŋŋaanya wamu kuba tukolera wamu mirimo gyaffe. Embeera y'ababoda ng'esusse naddala obubbi bususse nammwe okutta abantu okufuulira amateeka mu ngalo kiki ekireese embeera eno? Ekireese embeera eno kuba boda bali gundi ababba gundi epikipiki zaffe ababbi baagala nnyo byamangu. Bw'alaba pikipiki nga mu kifo ky'ogenda okusima gundi okubba ente amala gabbamu ente gundi amala gabbamu pikipiki. So kati ekisuuse nnyo ogenda kuyimuka ku makya nga okomyewo eka ku ssaawa nga 5-6 okooye ng'oyingira obuliri olumala okunaaba ku makya oyimuka nga pikipiki tewali olugi baalusimye. So which means nti ekyo nakyo kiyitiridde nnyo ku sayidi nga Bufumbaawo mu Ndeega kaŋŋaye nti Northern Division kati webubbi we buli kutambulayo obw'okubba pikipiki mu nnyumba. So obukodyo buno bubadde tebuliiwo mabega awo? Kuva mabega awo obukodyo buno bubadde tebuliiwo kati buno bwobuuze bupya nnyo kuba buli kutwewuunyisa nti ogenda tetumanyi oba balina gundi kalifomu kuba woweebaka n'abalirwana bawulira buulizi pikipiki kuvuuma naye nga tebasobola kumanya nti oba omubbi ali kugenda naye balooza gundi yakayingira ate wuuyo n'afuluma alaga wagenda kuwulira ku makya nti bamubbyeko pikipiki. So piki zakabbibwanga mmeka mu bukodyo obw'okusima amayumba? Obukodyo obw'amayumba piki zakabbibwa nga 5 zenaakagendayo ne tulaba ababoda mu ngeri gye ne tukakasa nti eno bagibbye kuba waliyo 3 ku Byakika building nebeerawo 2 enamakwekwawo naye nga basula sayidi za mu Ndeega eyo obwo bubbi buyitiridde nnyo bw'okusima amayumba. Ate aba batera okubba emisana baba babba batya? Abatera okubba emisana batera kubbiriza mu bukodyo bw'okusuula ssente. Ayinza okuba ku boda n'asuula ssente oba n'abeera ne boda n'amutuma n'agamba genda ondeetere kino mu dduuka oba wa agenda kukomawo nga piki agenze nayo. Kati ono bw'asuula ssente asookera ku ssente entono ennene kati bw'asookera ku ssente ennene ne zijja ayinza okusuula mitwalo nga 10 kati keetaano ne kabeera eri ku mabbali kati n'agamba nondera kali kanonde zino gw'odduka olekamu ebisumuluzo nga ye agenda nayo. Obukodyo bali kukozesa obukodyo obwo. So olabula ababoda? Kati ndabula ababoda nti tubeere beegendereza nnyo mu kuvuga kuba bbi bano ab'emisana tubeere beegendereza nnyo kuba weekiro yo toyinza kuba oba okooye naye b'emisana bano omuntu bw'asuula ssente mulekere ssente ze mwenyini azironde kuba oyinza okulonda n'agaa nti oggyemu kunywanywa bintu bya bakasitoma akugulidde ekindaazi n'akuwa ne soda juice ebyo nabyo obukodyo obwo bwatwagira balirenga eddala ewaka oba akwate kuzize amugaa nti mpangule ku soda essebo. Okay, nga tumaliriza oze owuliriza Salt TV kyemmanyi oli muwuliza ffe mulungi tutuwezezza emyaka 10 kiki kyewenyumiriza ku Salt okumala emyaka gino 10? Nze programu ya Salt TV ntera kwenyumiriza mu mwana w'omwami era tampitako ku radio ne ku TV mabegaawo ku buli Sande mbeerako ku TV ku ssaawa 3 era nga nyumirwa nnyo programu zaabwe ne programu zino zibeerako ku makya nazo nze nyumirwa nnyo kale awo mbeera nti mbagumya nti Salt TV yandibadde ewangaala. Amawulire nago we boogera amatuufu gennyini kuba bweba bagafulumiza tewali kwekwasa nti baalimbye essebo. So bubaka ki bw'otuwa? Obubaka bwe mpa ba Salt TV ngamba nti tutambulire wamu
tukungule ate emyaka emirala 10 kugenda mu maaso. Esewo kale tweyanziza nnyo mukulu Ssenkubuge obubaka bwe batuwadde tuwangaale ng'enfudu nsuubira tusuuse n'emyaka 10 akankuddiza akazindaalo mukulu Ssenkubuge nsobola okuba nti mukwasaganya ebintu ebirala mu luli eyo.